media yaffe kusensonga yonna nga tanaaba singa siringa luguudo kwatambulira Nenjeje bolo yiga okunaaba ng'omaze okwegatta olwaza abakazi ebirwadde mbu wamulwazanga nawukeera abakazi ebirwadde yiga okunaaba kankubulire ekintu kimu SB oyo yekwasa kyakunaaba naye wamma nze bwenneekebera nga mbadde mulamu nga ye ali ku mpeke ze zimuwunziza kati ate kinene naawe kati kankubuuze nze naawe ani alina empeke ewaka mukazi yenna yayeeruka alinga akaveera akaweddemu obutunda omwetegereze soka wamma olindeko wamma n'okwana omukazi ng'olowooza muwala muto kumbe sirimu ye yamukozza yenna akatwe kamulinga omuyembe omuto yansukkako nga ne bw'omusaba pulawo gyoze nga tagikuwa sibanga nagijjamu puleye ng'eri etya ng'osimbako ekijanjalo nekimera eyo bannaye eyo pula omuntu nga onaaba oyinza okuba ng'onaaba nebeera bweti Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. omukazi amuvaako bwenaku mbabadde akalakaza nga tayosa tasobola oyo kati nako kadde kapamane mu buliri bayi ulira okuwayiriza naye yigo okunaaba abadde akola ki yigo okunaaba abadde akola ki ekyo yeekwasa kya bwereere nkankubulirayo ekintu kimu nawe ebyo ebyokulimba obadde mukalakata nakola ki mbadde nkakalakata ne kapamane mu buliri kati keekaza kati ate omuntu alina amazzi apamya ate ku buliri akula eggulo naye ng'awanda muliro ng'awanda muliro ki twayogedde bingi ate nange neewuunya ate naawe nonkubira naye nga abanne buno obufumbo nasobola obutereeza naye kati nze nga kabadde akikiita naki okikiita naki naye kati nga nze kkojja manyi ndi kkojja wammwe nze nina otereeza obufumbo buno obufumbo bwo bwasajjuse bwawedde ekisoboka ku lwaki bwawedde nanti lwaki lwa nsonga omusajja oli alina obuzibu alabika ku bwongo obwe jjajja bwe alina obuzibu ku bwongo obwe alina obuzibu ku bwongo kubanga togamba nti oba nkyogedde bubi twogedde nokukamera agenda biraba yenze era babiraba naye nze alina obuzibu ku bwongo buzibu ki ye musajja agamba kale n'agamba kankugulira emmere n'agigula n'ogirya n'omulimira n'akulangira eyo emmere okuva ku mwaka gy'olidde alangira emmere nyabo
Ndaye abasajja oli yansukkako. Bwesi bifo njagala obala amatooke g'ennaku zino ga bbeeyi. 3 ku mitwalo egi okumala ennaku 10. Kuba kati bala nze waka siryayo nzirayo kiro ssaawa zibeera 4 kitundu oba 3 kati ate nsobola okugula ettooke lya mitwalo 4 naye wayita ennaku 3 nga liweddewo ate nze waka sibanaki alikola atya okay sifuddeeyo kuba mba njagala alye era afunemu ku maanyi naye mba njagala ng'akola. Request before media tugusa ensonga nno zino tulina okuziggusa. Nze siwaayiriza nga yayogedde ngenda bikugamba. Request before media tugusa ensonga tulina mukyala wa Jjajja Bboolo. Jjajja Bboolo twabaddeko naye twagenzeeyo Masaka ne tugendayo tumukyayirako nanga yankubira essimu nangamba SB omukyala namugoba omukyala yali ansudde kyala kwegamba bingi betwayogedde nengana nenkwatibwa ennaku nengana kanumba ku Jjajja Bboolo wange famire eno njagala nnyo famire eno twaliwo mu kusooka ddala era tulina okugonjoola ensonga zino nentuukayo namusanje ku gundi ku kwadiweya ng'ali awo atudde nga ali mu nnaku nanyumiza yakugoba gende wammwe genda oyagala musuula tolya muceere tolya kawunga oyagala chips chicken toke nyama era bingi betwayogedde nengamba netugezaakozaawo nagamba nti mu bulungi yakugoba odde ewammwe nengamba tuba twakavaayo nga kasimu sigoba nkubidde nengamba SB4 ti wanjinze mukyala wa Jjajja Bboolo ne mukubuuza oliwa tinajja mu Kampala ndi mu Kampala nga tekisoboka nongamba nti obeera wa Matugga nengamba omuntu yali e Masaka yajja ddi e Matugga ozungu onoonya ki e Matugga baakuwasa nti ndi wa sister wange nengamba jangu tubituulemu nojja so tujja bituulamu otunyumize Jjajja Bboolo abadde akuyisa atya nze Jjajja Bboolo mukwano gwange naye ku muntu ayisa obubi omukyala nze nsitukira muze ku abakyala bano manyi mwe abakyala mwe bamamba b'eggwanga mwe bakatonda b'oku nsi omukyala alina okuyisibwa obulungi so kati nze mpulira nti Jjajja Bboolo ate yabadde akuyisa bubi biki tutegeeze eggwanga abadde akuyisa atya abadde akulangira byonna byonna tumusayire omusango yetonde akomererwe era programu era kitadde ssente bannaffe abasolanje Women's Club mbaga nti gwe nawe nanga oli eyo omukyala oba omwana w'obuwala nga ogenda mu nsonga z'ekikyala ofuna pain eyo gyebayisenga cramps osooka kozesa kasolanje kano kasange mu supermarket drug shops wamu nezi pharmacy kakakasa ministry ebyobulamu banafa baziwa and sons bali kumukwana akedi awo balina kalonda yenna owa beddings buli kalonda yenna bamwina ne delivery paka wo ku mulyango bamukola basanga bakumukwana akedi awo babayise baziwa and sons ngatulanka programu eno tumiddeko Nalongo wa Ssente Butto omukyalo oyo agamba nti gwe nawe nanga otawanyizibwa n'ebizibu ebyenjawulo bikuzimbyeko akayumba ng'oli mu America oli mu Canada oli mu London n'ensi ezo eziriraanyeewo ezo diaspora nga ebizibu bikuzimbyeko akayumba bizinesi zikalubye ofumba obugaanyi kyokola kyekigwootaana empapula ozigobe ezigaanyi mukubireko kko ina package gyasobola okuwa ebizibu bino nobivuunuka bamuyise Nalongo Ssente Butto naba ziri ku screen okwo mami Fati akwagala nnyo na mama wange aliyo mu Dubai bamuyise Mami Fati Mami Fati nkutumiddeko nnyo ndine mukwano gwo wano Mami Fati yenno akola wakusaabaza maali ebyamaguzi okuva mu Dubai paka wano Uganda ng'oli musuubuzi ogenda mu Dubai n'osuubula ne weebuuza nti mali yange ngenda kugitikkaani omuntu omwesigwa anaatuusa ebintu byange nga tebisokoddwa bamuyise Mami Fati mwekwate nange mutumiddeko naye obulamu buli butya bulungi weeyagala nkulaba naye seeyagala bulungi lwaki badde nyina ekinnuma kiki naye kati kigenda kumpi mu bulamu ekintu ekikuluma oba tokifulumizza oyinza n'okufa niwetta
Nebakusenda kajaja mchajaja bolo yetuze afudde. Naye sisobola Mayiti kwetta. wali tetukuziika. Sisobola. Kalobo no kifulumia. So Kampala wajjadde. Nazzeeyo ggulu. Ese wagenza okukulanga wakajja. Natuuse kiro saawa 4. Mama. Nga kiki? Navudde waka ne nzija mu bantu bange mbeereko eyo. Kale nga ndaba ebintu jjajja Bolo bye yankola nsaana kubanga mbyerabira mu kintu nga sigamba nti oba mbyerabirire mu kyalo. Era kujjako mu kibuga. Kisere yakola bingi nnyo. Jjajja Bolo bwe mukulojera okuva ku mutwe paka ku ntobo. Tugenda mulojja. Oli musajja. Tugenda mulojja. Jjajja Bolo wamufuna otya? Jjajja Bolo yagenda n'atuma mu neighbor we. Ayagala omukazi. Neighbor we najja nali nsiika chips nga neekolera nkale nga neekolera nga nsiika chicken chips. Ewa. Wali eyo gundi mu tawuni. Masaka. Kati muwala naŋŋamba oludde toli mufumbo. Leero kati fumbirwa konza kambireke. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nange kale ng'obufumbo nali mbwetaaga. Mukyala yenna nga weetaaga obufumbo. Olina okutuuka ne weetaaga obufumbo. Kati ne ŋŋamba kale ne tugenda yabuguma. Ng'akulabyeko. Ate alaba jjajja Bolo. Olwo mugenda nga mugenda waka ku Adweya. Kuba we yali abeera. Tutuukawo. Okubuguma otegeeza ki? Kale okubugumira omuntu ng'akulabye. Toddayo osula biki kale tugende ono n'ebintu byenze ne mugamba nedda ngenda kweteekateeka era we neeteekateeka n'enzija. Bwe najja wamulaba wamusiima oba wali weegomba bufumbo just? Nze kale nali mumusiimye kubeera naye. Sorry, wamusiimako ki? Olaba okusiima omuntu tomusiimako nti oba musanze na ssente. Kale kiba kizze nga naawe omusiimye kuba osobola okulaba abantu ng'aba bonna n'otabasiima n'osiima ogwo. Kati gwe wamulaba bw'oti wamusiimako height, body, wamusiima? Kale yatulaga empisa ennungi. Ayina empisa. Ate nga talina mpisa. Olimba. Azina ne talina mpisa. Wano mu bantu azina. Era naye maama bw'otuuka eyo n'omukazi eyamugumira oli namuwagira namuwanikira. Ye musajja alina empisa eno. So wano mu kumulaba wano yabalaga empisa? Yatulaga empisa wamma ng'alaga talina buzibu. Ng'ate nange mba njagala omuntu kale ng'alina empisa. Kale ng'amanyi omukazi we. Naye maama olwamala otuukayo nanga togenda kukola konza ate lwaki? Golo maze okudda olesa ebintu byo. Lo maze okujja ewuwe. Konze nze mba nnyina okukola kubanga sijja kukusaba buli kimu n'ekyomunda nkikusabe. Nze kasita ebintu byange mbiyina era ne mbireeta binali nkozesa nabiteresa awo neiba yabiyina. Olwo omulimu ogusuddewo? Olwo ngusudde. Ne mugamba nnyina okukola. N'aleetawo olutalo
nze wange tewabeera bakola era nze omukazi akola simwagala. Namugamba wanje kazi akola simwagala konze luba luli awo ng'ewaka waliyo emikolo nga bajja bamusaba nga bwe bamusaba okumanya talina mpisa omusajja oyo aziina ku bantu kale oba simanyi. Mulamu wange yajja ansabeyo tugende ku mukolo gwali gw'abaana. Yaleeta amayirungi n'enjayiye nga mulamu wange atudde awo bw'ati. Naalya amayirungi n'enjagaye n'ateekako. Kiro misana nga tuli mu hardware awo. Ne mulamu wange we namwaniririza. Kati nnyo wano okufuna omusajja ofunya jjajja boolo wakawa bagamba nti nfunye omusajja. Nabagamba ng'era kye baba balina okugira balina omumukubira oba okukola ki okujja ne bamutegeeza. Kale ng'omukazi abeera n'omusajja we toyinza kugamba nti oba so muganda we najja okukunona. Yali azze kunsaba kati nga biriwo mu wiiki ng'ezijja. Jjajja Boolo kyataavuma kyali ki? Avuma gwe nnyabo olwonga omukozi eki bajja batya okunsaba abanaku abo ng'oyinza ogaa nti obazze musaba ssente just okunsaba ngende tukole emikolo giggwe tukomewo. Nkomewo byali bya lunaku olwo lumu kuba byali eyo ekijonjo. Era bwe yagaana nagenda nze ne nnoba ogwasooka ne ŋŋenda ne yagaana okugenda. Yaŋŋaana naŋŋamba toyina gy'olaga era bw'ogenda gendera ddala ne ŋŋenda. Era yanvuma okuva ekiro. Mulamu wange yali yakasimbula wano tuuka wali n'atandika. Yanvuma okuva zaalinga ssaawa 12 paka ssaawa 12 ez'okumakya. Naye nga mmubuuza ye aweza mbu ayagala mukazi yafiirwako babe bonna. Ye baayagala. Tayagala muntu nga alina baganda be. Toyina baganda bo, toyina maama wo, toyina kitaawo, toyina jjajjaawo. Tayagala. Ye ayagala nga wafiirwako bonna. Omulala omukazi gw'ayagala bw'ayagala oba oyo ali mujjawa omukazi ng'omusajja ne bw'amulabira eri tamwegomba naye oba ali mujjawa. Abakazi ajja funa ekikazi ekibi. Ebyo ebibi. Naye kati mmwe abakazi abalungi mmwe yabakkuse. Kati oba tukkute naye era si kyekiri awo nti abadde ampa. Kuba ntuuse ewuwe tangulira lugoye lwe. Omusajja atugambye nga buli mwezi alina okugwirayo olugoye. Kati nno ebimu yali abyogera nga nange ndaba alimbira ddala tangulirangako lugoye. Mpozi nga akagatto nga kasoose kusensebuka awo nadde ŋŋenda ne mugamba akagatto kaako nga kasensebuse nga wamma naawe omuntu bw'okalaba nga ko kasensebukidde ddala. Awo n'agamba emu engatto ezimu nanoonyanga ssente ku lwange bw'eba ya mutwalo ne muwa omutwalo n'ampa engatto. Teri kuzanyira mu bizinesi. Kaakati bw'akuwa kati ng'emmere kuba omuntu buli lunaku oba olina okulya. Ate omulaba agamba mbu omukazi talya kawunga talya ki? Tokalya. Tayagala kawunga oyo gw'olaba. Tayagala kawunga, tayagala bijanjaalo. Ayagala yembu mu woteeri nkoko. Nkoko. Naye mbonaawe oyagala nnyama na ttooke. Era mbu ate ttooke agula ettooke lya mitwalo 4 n'olufumbira ennaku 2-3. Nno abasajja nkubuulire wootatudde ogamba nti oba onaabadde bulungi. Eryo ettooke wamma sirimba asobola oddigula naye ng'aligula ku lulwe si ggwe kumukaka. Kuba nze natuuka ne mugamba bw'oba olaba nkusudde oba ng'olaba okungulira emmere kibi akawunga weekali baakandeetera
kulisa akawunga yakali kulisa banesereza akawunga omukyere n'aguleeta ne mugaka nerira omukyere oba akawunga kale omukyere gumpisa bubi naye nja kulya akawunga kange ngulire ebijanjaalo bibeerewo wano oba olabanga ki siganyi nnyama njajja kusaba naye ate era mu mwezi bwe nkusabamu ennyama omulundi gumu mbu buli lunaku oyagala nnyama bwakawunga okagabira abantu b'okukyoga mujemba w'ensaano abayitawo mujemba w'ensaano umalu omanyi bwagamba tabifumba kati obuwunga bubadde bubeera mu nnyumba kuba kimanyi Evans yatuwa obuwunga agabye obuwunga bwonna ng'abumalawo ng'agiyita nsaano kale abakyala abo ng'ayagala okwabuwaza obulungi buli kimu akivuma kati kagereza engeri gyali musheeshe obuwunga badde abuyita nsaano ng'ayita abantu mu kkubo mujemba we ku nsaano takola ki so yagambye alimba umalo yabaddeyo kati oyo omukulu omulaba mbogera abantu nga mu kkubo mujemba we nsaano mujje kati oyo omukulu omulaba yaleeta banne ewaka awo n'akugamba ono muwe kilo bweziti n'omubuuza ogenda bugula sabbuuni yamukwata yenna n'amugaba ate sabbuuni yebwaggwawo bw'omusaba sabbuuni kati nga bwe nabaddeyo ebulando n'omusaba sabbuuni ng'agamba ggula omo bw'oba oyozesa magiki wa 5 bw'oba oyozesa naye nga sabbuuni yenna yamukwata n'amugaba omukyere yagugaba newasigala akawunga bw'ogoya akawunga tajja kalya yayagala ttooke akawunga takalya yakugamba nze okundiisa akawunga kaŋŋende ngula ettooke ate bw'aligula kwolwo ajja kuvuma ofuuke emboozi ye ng'atakuvumiraki agula atya ettooke nze byansoberanga ebyajja gya bboolo oba ayina akatuli ku mutwe akayina si ye muntu ogenda okuddaawo omugambe nti jajja bboolo nti ekyo sooka kinenemu ekyo akola ki ayina akatuli ku mutwe kitya kitegeeza ki akatuli ku mutwe kale ewaya ezimu teziga kulwaki oyogera bwotyo anti kati oyinza okubeera n'omuntu nakusobere nogaaka muyige kino nekikulema nga yateekawo buli kadde kintu kipya ate n'okungoba kyagamba teyangoba nze neegoba wewe yegoba nze neegoba kuba twali bulando tunagenda eyo agamba wamulimba n'emyaka mbu yakusanga nga laba akawala akato myaka nga 15 17 bwe yagenza okunoonyereza mugantu bamugamba mbu nno omukyalo oyo yali myaka nga 5 bwali ku windipe kati jjukira n'ekirala okimanyi laava eziba amaaso nze namufuna ndaba wa 14 16 kati badde bambuusa bubuusa nga n'omukazi bw'olina alabika ali myaka nga 4 mwegi neŋŋamba nalaba seetegereza mu kusooka abadde akweppe ali myaka nga 40 kati neŋŋamba oyo agenda kunzaalira ddi kati naye tayagala wetegereza emyaka gye buli wogira ti kakagundireeta ennyama njagala enkota y'ettooke wano ne bannange kati jajja bboolo sijja kulimba Uganda yafuna independence mama nnyabo nze sijifuna sijirabanga nakoba we yatandika oli myaka ng'emeka wamma nze nyina emyaka 28 kale sijja kulimba jajja bboolo nenze lumunja mukuba ejjinja yatugambye ate yali mu 38 kubanga yaŋŋamba alina 37 kati nze wa 28 naye wa 37 ani asinga fe yatugambye omusinga obukulu era mbu mubane mukikola amagumba negateeka nk'okupakuka agani agago nnyabo ate kati awo afudde bw'atuuka awo ye musajja akulwaza kabootongo limba sikulimba
omusajja wegatta otya n'omukazi n'omala wiiki nnamba tonaaba toyagala wegatte buli lunaku totawaaza yadde okweyisaako awo okunaaba wampaka abiteekeyo nedda temubigira kubanga ekyo kyo kyansukkako tanaaba oba agenze n'akozesa bameka naawe akugatteko kati yagambye nti gwatanaaba era mbwe ennyumba yonna ewunya nabunyaawo mbuwogera bwoti muba mukyekalaakatango nga njala kulya ng'ogenda ng'olya kati ningozikwatako kati nno bannange tulina swaani zaffe za plastic ogenda okulanga ewunya ye okwate ku kateni ng'ewunya eno kakiki tomanyi asituka buli kimu wakikwatako katatefe amanyi n'okugamba sokoleka ebinumiza enjala tanaaba nangalo n'agenda ate amala okulya emmere nadda n'akomawo kateni mugikwatako nga we mulabye ogenda okulanga enju yonna ewunya lusu lwa mukyala naddala mu ttuntu emisana agenda badala kukoyeza njagala mbabuulire omusajja oyo alina akatuli ku mutwe omusajja tayagala kunaaba toba mumaze ate bw'otuula ku bbaafu otawaaze nze saagala mukazi atawaaza nga tumaze okukola ekikolwa nze sanjagala gundi yange ebeereyo lwaki ofulumya gundi yange natuuka ne mubuuza naye gwe musajja otegeera bulungi enki ebeerayo birabika aba bigundi bye ebigundi bye byabayagala oba mbuuze bw'onaaba mb'omwana oba omunaazizza ne mubuuza ffe twazaalako gw'ogamba tetwanaabanga era twabeeranga tetunaabye ng'era bw'onaaba kimuyisa bubi agalakalaka tobeera nga tonaabye awo wonootuukira okunaaba saawa mmeka awo wonoonaabira naye omukazi okisobola ate mbu amulimu nti ojja mubuuza naye mbu mwaka mulamba talaba yadde akabuto naye mwaka mulamba esibifo munnange lindako mwaka mulamba guli ludda temuwezezza omwaka anti egyo emyaka nga tubuukabuuka omwaka ate naye kati gwe lwaki oba tumuzaalira kati onoozaalira omuntu ng'akubuukabuuka buli kadde kubuukabuuka bati mbadde temwerya mwerya siganye naye omuntu atakuwadde mirembe kutuula naawe okakkane otuule okakkanire wamu ye muntu akuvuma buli kiro oba zaatamidde n'akuvuma n'otulo ne tukubula sambale maye buli kyo mubeeramu wano akuvuma nga waalya ate kati awo iwe takyasobolawo olimba nga tumwesiga baabatya bagamba soka otubuulire takyasobolawo atya takyasobola oba bukyafu bwamuyitirira ne bumusiba oba kiki takyayimuka bw'ati takyagira oba nti ayimuka siganye ne singa bano abasajja singa basajja batya nti oba ayimuka afuuka omusajja ayimiridde tekisoboka abeera atyo era abeera bw'atyo alagaya mu ddakiika naagwo wali nti banna yeyadda nsisa ng'era nga bwe mutunuulira bwenti nga bwe mutunuulira bwenti yadda nvuma nga nvuma naye nga bwe mutunuulira ate mu kusooka kyali kitya nga bakamufunaawo mu kusooka oba anti olaba mu kusooka yakozesanga ebiweke nga simanyi kano ka 10 ng'amira kati bye yakozesanga kati ate wano we namugwamu oluusi nga taleeta kati bw'ataleeta awo tolirabayo nti oba ayimiridde nga musajja yamiranga ka 10 nga tomanyi nga kala kato kufiirako yamiranga ka 10 nga kala kata atyo awo aba bulungi nga kumalako essaawa nga 3 ayi tayinza nazimala n'eddakiika 4 zimulema
awayiriza naawe siwayiriza nga dakiika meka eddakiika 4 tasobola mpozi ngazzeeyo n'amira akalala badde manyi nti nga owakana kale siwayiriza naye mbu mwalikolingana mu vidiyo mu kisimu yo mu vidiyo ebyalimba gwe ye wabulabyemu saagikebe twerabidde naye kati nga wamira ka 10 naye manyi nti akugwako okusaba nga 4 nakuva ku makya 12 tasobola kale bwe yeetengereranga eddakiika kale nga 5 awo nga naye luli alabika oba n'amaddu yalina mangi naye kati anti naye luli mbwanga yakakufuna ng'omukoleramu ku gundi ng'omuziniramu ku mazina naye mbu watuukiriza nga tokyagala bimukolera mbwa mukubirangako mu kimansulo anti omuntu ayinza omumuwa essanyu n'ogaaka muwe ku ssanyu naye n'olanga gw'oliwa tammuka naawe n'ofa n'owulira nga kale gundi zifudde wamuziniranga mu kimansulo obudde obwo kale nali mwagala kale nga sinza nakola ki oba kumutya naye kati nagenda okuwulira ng'oteekamu buno bwoti obuki obusikati kati nga katono n'ozina nga mulimu akayimba kamwe kamazinanga alimba okola ng'oti alimba kati ate kugotandisa otulimba mpozi agambe nti obaki naye ebyo mbu byokuzina mbu wazinanga botunugira botunukola botu nga kubegwe kabira jjukira nawe waliwo mbungo bimukolera ate ekyo era tekiba kimansulo muba mukunyumirwa muba mukuzanyazanyamu mbungo omuyira tampeko namba ngogira botu lero nga nedda baaba sikwata nayo nga nayagadde mba nkwatirayo ng'okola otya awo anti omuntu mba mwagala feeling mba mpulira ate oba okwata botu wagala botu mu kibatu aba mu kibatu nosobola n'omunaazaako olimba ng'omunaaza otya n'omunaazaako anti gate galiimu yadde kasu temuli ki sobola n'omunaazaako nga ng'ojja botu n'ekibatu otekala mu bbaafu kavidiyo kalinaawo ndabeko nze biseekata bividiyo sokoleke naye nga jjajja Boolo omukazi eyamugira emyaka oba gyali 5 omuwa credit yali mukazi kiki yali mukazi kuba so obuzibu bwavudde ku ki okutuuka ekiseera ogambe nti mukooye nobye kwasi bifa media tugusensa nga tugenda ku nsonga eyo nyonga kujjukiza bannaffe akola Kasolanje women syrup baga nti gwe nawe mukyala nga ogenda mu nsonga z'ekikyalo funa pain eyo dwalise cramps kozesa Kasolanje kasanga mu supermarket blaga shops nezi pharmacy kakakasa ministry ey'ebyobulamu kabbeeyi ntono ate nkakolerawo abakyala mukettanire akantu wako Baziwa and Sons bali ku mukwana akedi bayina kalonda wa beddings bayina buli kika kya beddings masuka blankets duvet covers bitimba bwansi pillow cases tawero byonna babirina obungi basuubuza n'okulunda akamwakamu nalongo sente butto agamba gwe wana wenanga oli mutala w'amawanga eyo za America Canada London ebizibu bikuzimbyeko akayumba mukubireko ko ayina solution yo ogobye empapula biganyi obufumbo bukalubye buli kimu kiganyi nalongo sente butto mwekwate tukyeyongera mu maaso tulina mukyala Jjajja Boolo tutuke ku nsonga kyavudde ku kyo gandi kati Jjajja Boolo mukooye kanobe Jjajja Boolo ensonga kwe yavudde musajja kale oba kigambe nti ayina omutima omubi
bw'omugamba nti maama mulwadde ng'akugamba oyo singa afa n'osigala bwogu bw'omu oba nti oba taata mulwadde agamba abo bonna njagala bafe lwaki tebafa natuuka ne ŋŋamba obaalya naye ku bantu sikulimba n'ekirala wali ebulando nga bw'olabawo takuteereddeewo ttaala takoze ki kale n'emisana awo tojja kubanga bakazi balala nti oba bwe wanaayitawo omuntu ng'ajja gw'olugwamu liri kkubo liyisa abantu kati gwe bw'anajja ajja kukugamba bava kwenda biki n'akumalako emirembe n'owulira nga gikutamye n'akugulira emmere n'agikulangira mwaka ku mwaka mwezi ku mwezi ennyama bw'agikugulira leero n'akuleetera mukene kuba mukene yadde amuleeta mu bungi kene mbazaamu ekiriisa oba kiriisa naye yadde amuleeta ebyo nga ateeka awo kati eyo nnyama mbu nnyama gy'agamba bw'agikuwa omulundi ogwo ajja gikulangira mwaka ku mwaka naye olagambye nti wabadde oyeza obwenzi mbera waliwo wa boda lumu gwe yasanga ng'ava ewuwe ako akantu nno kammalako emirembe twagala bamwagala ewakaawo nasangako piki ng'evaawo nga budde kiro saawa ezi 3 nga naye waali ali mu ngoye z'ekupimwaso ne mubuuza piki eno ebadde evaawa nanga kati nze n'alaba nze kakati ntandika okutunula mu kkubo manye buli nti ono ava eno ono ava eno kugambya avuga buvuzi simumanyi naye piki ali eva wuwo ng'eva wange bwennyini ate nga jjukira okujja omugamba nagoba piki n'embula ekkubo we lyegenda okuyita nagoba piki manyi nagula piki yange eyo kati tewali piki esobola kundeka olaba nali neebase zaali saawa 2 ngenda okulaba ajja adduka ewaka tewalinnyako yadde booda kuba nze nava mu nnimiro zaali saawa 12 ne nnaaba ne nneebaka bwe nneebaka yajja saawa zaalinga 3 piki kati piki onoogaana okuyisa piki mu makubo tosobola okuba gwe oli waka tosobola piki oba yava wa neyiba negenda n'agisanga mu kkubo yajja adduka bava kwebakako bava kukola kibannanga ekyo ekintu nange ateekawo nkukebere ne mubuuza ng'okebera yo nkebera ki okebere nze yeebase singa mbadde nti mbadde mu bwenzi naali kuteereddewo n'okebera agala oteekewo ogiteekewo akebere alabe ayina akakebera yamanyi ndoza yaganda wunyako waba awunyeko oba akola eki yamanyi yakebere teyakebera ne mubuuza kankubuuza onsanze neebase era nga neyambudde neebase ndi mu buliri siina kyemmanyi kyakunsi gwonzuukusiza nenkugulirawo omuntu ava mu bwenzi osobola omugguza n'akugulira nga tayambadde oba nga tapapa kunaaba kati towateekawo teyakebera munnange jjajja boolo ye yampangula yalemerako n'akebera yampangula yembu agira akebeze engalo konza engalo ozikebera onkebera namuganze tonkebera kuba siri mwana muto ngagenda zikebera ati ngagenda zikwata bwati azitunulire bwati yamanyi nze mpulira nefiringi z'abasajja zantama yanyiisiza abasajja kale kati wagaana nti tonkebera teyakebera kati ŋŋamba wekyavudde ddala noga nti tunyumiriza mbu kozi yakola kyonoku toyagala kukola mbwe yagamba nga olime oga nti nnimiro yange eri wano oba oyagala jangu olime mbwamugambanga bwe wajja tewasangayo kasooli mbuye yamulimanga mbwe gwasasulanga abantu bakulimire kasooli oyo nze namulima wadde twali aba twavanga mu kidda ye nno tamanyi nakulima
era abisuulira ggwe n'obikka n'oteekamu n'obikka n'okola ki okukoola yakozesaayo omukozi gyali mirundi egyo oyo kasooli n'akamukola emirundi 3 kuba abadde tabaddemu muddu ogubaddemu gwe guno gwe mbadde ngenda okwongeramu ogwokunakale nga tulimira ez'emmwanyi ez'emmwanyi nasiiba ng'omusana gunjokya nga nzisimba nozikoolera taziteekangamu mukozi n'ogwo awo wonna twasanga kikande nga tolina woyisa kigere navanga mu kidda n'entambula n'enja n'ennima n'enzirayo awo tulyoke tupange ebyokudda mu kyalo ng'awo naavanga wali nnime mbutuufu nga nnima naye nga talina kusiima talina nti oba mukazi akoze kino nedda kubeera n'olunaku lwenvaayo kandabe yankubanga leero enkeera n'enkeera mukuli enkeera saalima olwaddako n'ennima yakuba wakolaki ate nze mmanyi kiba omuntu asobola kusanga busanza nakukuba anti olaba omuntu otuuka naawe n'okoowa omusajja akubeerako buli kadde abasajja ekibateesa ewala ffe tubeereko ewala kujja kale ng'owulira omwagala n'omwaniriza naye gwoyaniriza n'akuzza mu bivumo owulira ng'akutamye olukola ki ekyakube wakolaki kwolwo agenda agulako okunywa ng'akaleeta ewaka kasoda kali kakunywa kalala ng'akaleeta ewaka ko ewaabwe waliyo omukolo wali ewa neighbor we gwe yagamba omusezi taata we waliwo omukolo era saalinnyayo naye yaŋŋamba buli muntu asala wali ekkubo muziyize tajja wano ko nze munnange pozi nzijeeyo ku kkubo nzijeeyo nagaye ejangu nimaliriza ebyange nafumba bulungi kale nenywako k'okunywake ke yali aterese neŋŋenda kakunywa kyako kaali kakunywa kale buno obukubaakubamu neŋŋaaka ŋŋenda nga kawalaji nga kalinga kawalaji naye nga nze kale saanywa nti oba nywedde nnyo noyongerawo otuzzi neŋŋenda naye ng'omanye ebirowoozo byennyina nga biringa 100 kuba wasiibanga oluusi agenza akuvumye osiiba wenna mbutuufu oga kati kino bwe nkikola kino ne sikikola byonna bifaanagana nkole ntya nga bikusobera neŋŋendayo bwe nagendayo ne tujja yatuukira mu bbaala ne mugaawaye tugende waka nti jangu osabaako okunywa bakuwe nti owaayo ebyokunnangira nedda nti jangu bakuwe nga tunywamu tuto tukkirira bwe tukkirira gendo ng'etandika esindogoma ate awo omuntu kale agizeemu oba owulira essanyu kati ne mugamba kankwate essimu yo eno eyange yali yaginzijako kuba ne layini yagimenya kati neŋŋaa kankwate ku ssimu yo ate ng'amenya yaki kankwate ku ssimu yo wali okola obwenzi ate nno nze kankubuulire bwe mbeera omufumbo senda ate era mba seegomba musajja mba seegomba era ŋŋenza omuvaako nga teri musajja gwe nkwanye ate nga ye abadde akwana naye yali yabivaako nga takyayenda abasajja ye tomanyi atambula neyeefunireyo egundi ye naye namusaba essimu ye nkubise kale ku nnyimba nange mpulire nga vibe kiriya nga muli mu ndongo nga tuli mu nju neebase ku buliri yajja nankwata n'aginsikako nankuba empiri n'eriiso lyakadda zino engalo gino gyonna miggo guno omubiri gwonna miggo n'ebiwundu bino byonna kwata ku ssimu ye dangayo n'ebiwundu kale jasi nange nali nkyagala kale
kuba nali sina yadde kawuufa kenkuba baki otekemu ka music ka music tunyumirwe kale nebakenga sina biringa tebikola ki kuba saali nnyayo era teri yandabayo singa nti nali mutamiivu ogamba mutamiivu omuziyiza aba yadduse edda n'agenda just ekwata ku ssimu yo omuntu ayagala okutambula omuziyiza tosobola nankuba nensirika neŋŋaakala ekyo kankireke naye nga we yankuba ekeera yasiiba nvuma n'ekiro kyako mwana ye onvuma era n'agamba kale toddamu kufumba wano toddamu kufumba jangu ng'olye mu woteeri konze ndye mu woteeri sente oziyina ssebo ogaggawadde nno ng'ate ogamba nkusudde ate ndi mu woteeri jangu olyenga mu woteeri kubanga ndaba sijja kusobola kati ate gw'otasobola alye mu woteeri ne mugamba ssente ŋŋende nga tazimpa neŋŋaa naye kati ebyo byogenda kambireke kubanga bwe mba najja kufumba kaebyo kankiveeko kuba nali njagala kukubira neŋŋaa naye kansooke nkole ki nkireke kati twali awo era enkeera kwolwo nalima nensalira olubindi lumu nensalira nennima ng'ewaka bwolaba kuba tewabadde wabi n'amayirungi ge gadde gazzeewo nga n'emmwanyi teziri mu muddo kiri awo bulungi nga wateredde bulungi najja naŋŋaaye gwe wanonkolera ki ng'ate akiŋŋambidde ebbanga kiruma ne mugamba gundi omumanyiridde ebbanga era onvumidde ebbanga lyenkufumbidde emyezi oba nga 6 onvumiddemu ebivumo byesinza n'emiggo n'enjirya mpa ssente ntambule nkuviire naŋŋamba kati ate ekyo kitwawukanya konze munnange okubeera wano ntuuke nkole ekikyamu ntambula n'enkuviira n'ofuna emirembe n'atandika nfukamire nkuwe ki nkugule ki okulaba nti togenda konze munnange okitegedde ŋŋenda siina nti oba ŋŋenda kukola ki kantambule nkuviire ofune emirembe era yafukamira singa wabangawo oba singa waliwo kamera yali mukutte yafukamira okuva mu nju bwembifuluma bwabiyingiza bwembifulumya bwembiyingiza ate bwe mugamba gwontwalako nompa ne ssente ezintwala mulimu ssaawa mmeka zalinga 3 ku makya n'akaaba n'akola ki byonna n'abikola kale byabasajja kwegayirira naye nga mpulira ku mutima nkeese kubanga nkyunyiza ekimala nonkyunya sinyumya na mukazi munnange teri mukazi gwe nadde nnyumya naye teri nti oba musajja nkubuuze wasiibye otya taliiwo ne bw'aba mwana ewuwe tamwagalayo so noosaamu ebibyo nensibamu ebyange ne mugaa tugende nange kale ebintu giro birese wano tugende nkuwe ssente kale oba toyagala eno tusengukeyo tudde mu kidda konze nze ku byonna siina kyenjagala njagala kudda waka ntuule ali nsobola oba sirifumbirwa mbeererewo kubanga okubeera ng'oncunya buli kadde kuncunya ogenda okunaaba nkugambe okunaaba lutalo bannaye oli omusajja kale akutamisa abasajja yatugaa nti ofuwa emmindi era mbwe emmindi yali yamutamadda bufuwa mmindi ofuwa emmindi adde afuwa emmindi kale jjukira tuli basiraamu ava omugenyi bwakyala kati waba atudde tayagala omugenyi ina ekintu ekyansesa omukazi nga wanagamba njagala osibe omugugu gwange nzira waffe okitegedde ne mugamba maama kale kangusibe siba byonna akambuwadde kati kubanga nsiba ku piki bwati kyava ngamba
okusiba ebintu byange obisiba ku piki naye emindi yange neyatika. Kale emindi siganye omuntu abafuwe emindi babi tatumanyi naffe fe yagenda emindi yawali omutamadda mbosimanyanga mbonomala wagikwatako olina kugula amata n'oginaaza amata. tuli bakazi ffe tulina empewo zaffe toyinza kubeera awo ate era emindi nze sinywa mmindi. Kati ye anywa enjaga akolya ki? Enjaga ya buli kadde. Kati ye emindi eno yo yaki? Nze mmindi sinywa mmindi. Onywaki? Kiki ekyo? Nze sinywa mmindi. Era mbu abadde parking ebintu nga nti ogeza n'oyasa mmindi yange. Umala siba yagambye bojja kundaba akandimu obuwuka. Kale ekituufu ye mmindi yange njinywa ate njinywa. Naye yanywa enjaga n'aginywanga emmere n'agiryanga kale abula na kugirya. Enjaga mayirungi byonna n'agatta sigala byonna n'ogatta nze anywedde mmindi yange oba onsinga ki? Era mbu emmindi obadde ewunya ewaka wonna wonna. Teri kuwunya kuba nze mbadde siginywera mu njuyi. Badde oginywera wa? Wabweru. Emmindi eyegasa ki? Ffe tulina tolangako abalaalo nga banywa emmindi zaabwe. Kale eno tebaliiyo naye omuntu nga obeerawo nga weenyweramu kugundi. Mbu obadde oginywa n'ekukuba amaaso ne gatwakaaka wagenda okudda waka nga gatwakase bwe gati. Alimba. Weeyambudde. Alimba. We yatugambye. Kati kambuuze. Siganye nti oba waliwo omunywi w'emmindi omubi waali naye waliwo kale kuba naye emmindi yali aginyweddeko. Wamuwaako n'anywako? Yali aginyweddeko ate yali taziina teyayasanjase. Yesu olwo lunaggwa yajaasa yayasanjase yali aziina. Kanuna kafuuse kusala kati mugambo. Si kusala nno mugambo. Teriwe yagaye yali musawo muganda. Waliwo musawo muganda nga tanywa mmindi. Ya haula ya rabbi ya rabina. Kunzeko musawo muganda. Yaliko musawo muganda ngera asawula obwavu nga fumuluma. Neze. Awara jajja bona. Kati nakati sokoleke mwayawukanidde ddala. Togenda kuddayo. Sisuubira. Neze kasaba okubira nga nti oli mu kibuga. Era oli atugambye nti nno mbu waleko mu kibuga eno mbunga. Ngaakola ki? Mbungo zina karaoke. Sizinangako. Onokuzina oba ekimansulo. Sibizinangako. Bannange era n'abantu abalaba ab'ebimansulo banjulira. Tebakulabangako. Pozi nze okgenda n'etuula ate n'ekirabo. Ekimansulo. Naye kibeera kitya? Kale nze sibimanyi kubanga nze ebyabimanyi kuba nze bwe mbanga nagenze oba out n'ensanga kyendabye nkiraba naye nze sisobola kizina. Waliogenze out n'okisanga mu kimansulo n'olaba ekimansulo. Nali ngenzeko out naye ebyero biraba kati oli n'omuganda okulaba nga ate mmwe muzze kusanyuka byamu. Wali naye? Nali nzekka. Jagalo kigenda. Naye nze sigendangako mbunzi n'ekimansulo. Era kabasi kamukwireko mugende tuli naawe eno. Ngana kuwayiriza kamera nga nti yakuleese kati gwoli naye. Nze sigendangako mu kimansulo. Kampayirize kamera. Ngambe umalo mpayirize umalo. Mbera n'abakiraga bulugezi nti no wazze Kampala agamira nti wazze kukola wazzeemu mu karaoke. Karaoke wamuzina ye karaoke bamuzina.
Sizinanga karaoke. Mbwa mga bave wakagwa no myaka 8. Oh. Ayize siwayiriza. Ha. Jaja bolo. Wanji. Oli muziki. Wadde wekimotoka nga kiyitawo wano nga kyandongo kye kibadde kireekaana. Oli bulungi? Ndi bulungi. Kati nno nze mbadde nkyadde kwano wakyali wange Wakamada. Esebo. Mukazi wo gye musanze. Aliwa mukazi wange ono yabadde eno. Ali Wakamada. Esibireka naawe. Mumpe nkakase. Nkuwe mukyala wo? Mumpe. Uno. Chukira ko ne bawo. Takyali bawa. Kale ko gale mukwano gwo ex wo. Hello? Hello? Kitegedde SB kye kiriwo. Yaja bolo. Wanji. Unkulimba tali Wakamada naye munnanga ali eno Kampala. Mbadde nawe wanangambye nti yakukoowa. Era kyo kituufu kubanga bw'aba yankoowa si kibi kuba nange era siri naye. Nawe wakoowa? Nakoowa nga naye we yakoowa. Yadduseeyo neyo mukyalo kati ali eno Kampala abeera eno mulagire gy'obeera? Olagirira waaki? Yadduseeyo eyo mukyalo mbu yakoowa bannakyalo mbuto naaba. Nti sikola ki? Mbuto naaba mb'omala okumukalakata toyagala kunaaba. Kati yaliyogedde ki obukyawe buluma. Obukyawe buluma. Kale buluma naye. Era tobikola tonaaba. Oyinza okubeera n'omuntu ebbanga ero lyonna nga tanaaba singa siringa luguudo kwatambulira. Nenjeje bolo yiga okunaaba ng'omaze okwegatta. Olwaza abakazi ebirwadde. Mbu wamulwazanga nawuukeera. Abakazi ebirwadde yiga okunaaba. Kankubuulira ekintu kimu SB. Oyo yekwasa kyakunaaba naye wamma nze bwe neekebera nga mbadde mulamu nga ye ali ku empeke ze zimuwunziza kati. Ate kinene naawe. Kati kankubuuze nze naawe ani alina empeke ewaka? SB tozirabangayo? Kali akakebe tokalabangayo? Mbuza puleepu. Alimba. Mbu empeke za puleepu. Alimba. Era zimukuuma okuba nga tafunye bulwadde ngenda okwekkaanya kati nga za siriimu. Kati kankubuuze. Olowooza mba nnyinza okwegomba nange okuwuliziganya naye wadde okumulaba oyo agenda okundeetera eddaala waka. Nze naawe ani alina empeke mu nju? Oyina empeke naye waba alina amaaso akwetegereza. Ngamba gwe ewuwo mu nju mwennyini ani alina bukebe bw'empeke. N'ekirala emmindi. Emmindi ennyumba yo n'agifuula essabo. Kale ekyo kyo. Emmindi. Naawe empeke zo zimire bulungi naye kubanga wagwamu akatoozi. Wamma si ya 10. Daba ene empeke ya 10 sokola. Yakuulira empeke lindako wamma. Lindako. Mbwe empeke zomera kuliko ekitiyo n'ejjiiko. Enkumbi n'ekitiyo. Anti kati lindako wamma gwogendo. Ate nalina n'obufaananyi bwo ng'oli bwereere. Kisoboka omuntu basobola okukuba ekifaananyi nga tomanyi naye ezo obwerere bwange ate bukasa bubanga bwange. Kikyo kyekikyo. Naye gwe omuntu agenda okukuziika ensi yonna egaye banna omwana yalwala naye ng'endwala kati ono olaba twali kukutulwe. Oyo omukyalo omulaba ne waali awajja kumanya nti mu nsi waliyo abantu abakuuma ebyabwe. Byogere biggweyo naye olimba. Gubadde gwa kutaano naye nga buli kye yabalanze nga ndi mugezi. Gwa kutaano gwawa? Olimba ojja kakasa. Nga nobatta naye nga tali kukyakuba nti kwagala wabula osudde otya akubbe. Ayagala kubba. Yajja nga ayagala kunziba we yajja wano mu bizinesi ndaba nga ali bubi okumwetegula kwe mutwala eri ebulando.
Ansooke mutegule seefu we yatuukayo n'atandika gwa Mindi. Ate n'atugambye mbonemu buliri towera mbu ddakiika 2 ng'ogwa. Sinsanga wama ku muntu gw'oyagala ku mutima oyinza n'okumala ennaku 2 kitegeeza omutima gwange guba tegwagala. Mbu wameranga bukyukumi nga olwotakamize akwatiriranga mwana muto ayiga okuyimirira era mbu nga newoyimirira yabeerawo olaba yabeerawo kwako kwakwatirira. Zatumazeemu amaanyi ffe gwe twesiga n'atumalamu amaanyi nti bwe tukutira bwereere. Ayi tukubuulira obukyawe bwe buba ate era bujja mu olimba nawe bukuli bubi. Munyumyemu kwata munyumyemu. Bukuli bubi yiga okunaaba. Sokendeze kwa. Njagala kulaga empeke zaamira. Katonda wabanga gyali yeetaaga ekibonerezo eky'amaanyi kuba abo basiba abantu bagenda basiiga abantu siriimu kati yagenze Kampala bebo benna banyumizaako asooka ku mwalo n'ava ku mwalo gwe n'ojja omugwamu nga tomanyi naye kaakati nsonyiwe kuba sibe abakazi be balina okwagala. Omukazi yenna yayeeruka alinga akaveera akaweddemu obutunda omwetegereze. Waba n'okwana omukazi ng'olowooza muwala muto kumbe siriimu ye yamukoza yenna akatwe kamulinga omuyembe omuto. Byonna yogera naye. Gwe nali manyi nti nno omutini butini ngenda okubeera n'omukazi abantu batandika okuŋŋa omukazi wa myaka 45. Empeke nazirina wanazitwaze. Omukazi wa myaka 45 akutte ekintu yani yennyini kyo. Ate akutte ekintu wamma togenda nga inosangayo mu madaala akakakebe manye ewuwe mu kisenge. Jajja Bolo wangi obadde tuga nti yagiranga omanyi ti kaana kato kumbe mukazi mukadde. Nze namutomera Musanze manyi nti kawala kato ka myaka 18 bateebereza mbu oba 22 nange nendowooza kyekyo oba obukola bwali bunkubye ngenda okugira kati nga banga omukazi ali mu myaka 45 gw'olina emyaka 32 oba 31 wasa omukazi wa myaka 45 otegeera bulungi. Ne ku kyalo bakambuwadde wangi ne ku kyalo bakambuwadde ne baŋŋamba nedda leka ofe nga tulaba oyo omukazi mukadde bazaalazaala dda alabika yakola dda mu buli bbaala gy'omanyi ku nsi nga jjambwa ze kuzaaliro yakyalina nnabaana ezaala oyo naye agamba wa myaka 23 ng'alina omwana asoma P7. Kati oyo muleke busungu bwe naye ekinnuma kati kukyawa lwaki waliyo negayirira nakuyita nti nagamba nti nno mwana muto kyokka nga mukazi nkadde nkanga ebyo byonna yogera bulumi bwa bukyawe naawe nakuba bintu ng'akuŋŋaanya amalaawe zerumu yali ayagala naye aliena akusekera mbu yabadde anoba n'ofukamira wansi ne webulunga nga wookaaba n'oyavula mugambe yabadde akwegayirira era SB naali kugambye nga nkulabe nti mbadde njagala omukazi tewakyogera era n'okugenda ne bwabuza ono namutomera butomezi nga bwe banaakutomeza dabayo n'okugenda lwaki wagamba nno nazifa tewaaligenze era owa boda akuleke togenda omukazi gw'oyagala ng'anoba SB4 oyinza omuvuga ku ppiki gwe wamwevugira nakukako okunzija ewaka gwewali olabye avuga omukazi ng'anoba nga badde amwagala n'amuvuga mu ntambula ye nti mukwano tugende kati oyo muleke wamma obozzaayo kyonziira oyo omukazi kyonziira yes ndi kyonziira naye nga tansinze siriimu we gwasooka ate gwalina empeke balimba ku lwa Allah wabanga tansinze siriimu mukama n'abanyambi nakale kiri bwe kiti Jajja Bolo bino byonna mubyogera naye mukyeyagala omukyala twagala bagatta muddewo azimba kyoyo nga n'akatambala k'eminyira akozesa bulash tamanyi nawe bwoza lugoyo oyo gwolaba amanyi kintu kimu buliri mu buliri amanyimu ye mu buliri mwamanyi eyo yakugukayo
yakugukayo era nange muwala kase wadde nga ajeeyita muwala kase ate nga muwala katira ebbanga nga yabala kunziba nga nze ngamba kankuwala kati anti mwenjeera ate nga gatomalako mwokubira eddakiika 2 kati kankubuulirayo ekintu kimu tewali mukazi ayinza kunoba mu bufumbo bonagamba nti obadde olina akasolo era obawuleyo ng'agamba mbw abadde alina akasolo katono naye ng'amazeewo emyaka 10 tekawera katono kyogamba tekawera naye kakulisiza ebbanga ate ng'obadde okakaabirako olangira n'emmere ng'ato obadde okakaabirako koyita akatono olangira emmere katono kyogamba wammaka abadde ayita akatono lwaki abadde akakaabirako era abadde bikumalamu amaanyi kati bw'otuuka ku ssaawa eri kiki kyomumiisingako omukyalo ono ogwa bugwi kiki kyomumiisingako omukyalo ono tamiisinga nze wamma nga sirimbye abadde anyuma mu magulu ebirala byonna talina kyazimba neki naye wali amuwasa aba atutte ekiteffeeri omanyi bino ebiteffeeri abaana bye bazannyisa amuwasa aba atutte ekiteffeeri naye nga wali mu buliri wali mu buliri mulamu era amazzi alina akuba ne ku bbaati naye ng'ebirala tazimba amazzi ogalina okumuwasa oyo mpozi ng'ewaabwe be bampadde ssente mbu yeewanye n'okwewaana mbu amazzi abadde akunaaza nako aliwa otannaazangako nze mbadde na mubanda newe mbadde naye mu bufumbo simulazeeko kumulaga nti oba ne laavu nti eri awo oyo mbadde mwagala nga nywa n'essigala busungu bukutta nti nanga si busungu situukeyo wamma waliwo omuntu ng'obadde kale akumalira kizibu nga sikulimbye bwe kibadde kale nawe nange ekyange nakikumalira wakimalira obadde omumalira kizibu naye obadde tozimba nawe wali omumalira kizibu naye wali tomalaako nanti kasa wabeerawo ate saabeerawo emyezi emeka ye omusajja amalako omukazi amuvaako bwenaku mbabadde akalakaza nga tayosa tasobola oyo kati nako kadde kapamane mu buliri bayi ulira okuwayiriza naye yigo okunaaba abadde akolaki yigo okunaaba abadde akolaki ekyo yeekwasa kya bwereere nkankubulireyo ekintu kimu nawe ebyokulimba obadde omukalakata nakolaki mbadde nkakalakata ne kapamane mu buliri kati kekaza kati ate omuntu alina amazzi apamya ate ku buliri njogera mazima twala eri mpozi nga gwe opamawo njogera mazima mpozi nga gwe ate ne mu mwezi okumanya we namanya nti muyaye ne mu mwezi mbadde simulekanga era mwagaliramu kati anti wawuba omuntu alina amagezi akola ekintu ekyo ayagalira omukazi ne mu mwezi lwoli mwezi ng'akwagala talina maanyi kale fe tugenda bagatta muddewo kati kikoleko wano kankuddire osonga oziwulidde nedda ebyalimba naye nze ate agimumenye agikumenye naye busungu abadde akalakata n'obuyina ayi nokubaka oyo ebigambo ayina bingi okiwulidde naye mweyagala temugenda kwekyawo oyo ebigambo ayina bingi tosobola namusinga mu bigambo oyo ebigambo ayina bingi naye mu bigambo ebingi sibi ebikola zikoleke nga kayitira obutize nga katono bannange ebigambo ayina bingi abalimba owaye talimba jjajja boolo ye muntu akulimbirira ye muntu akulimbirira bono obutonotono anti ye yamanyi naye nga nkimanyi alimba kuba nze nebbanga lyemmaze sikirabangako twagala kuwumbawumba kikyomumiisingako nze tewali
Bomubulire wadde watabba yakyakumisingako. Nze tewali kye mumisinga. Teri yadde mu buliri ndakusanyusa ekyo takumatizangako mu buliri. Ebyo byonna yeekaza kulimba naye takumatizangako mu buliri. Musajja sajja ali awo pale enywera migwa luyongoyongo ye musajja kale madebedo kubanga ye toyinza musinga ku bigambo ayina bingi n'ebyokuwayira nassaako n'ebiki naye ye musajja atayina kyali ate oba n'okumuyamba mwamuyamba obupamako nze sibupamangako ye yamanyi oba yabupamako yamanyi Jijja era kati era asobola n'okwogera ebirala. Kakati. Kampala wazze okukola ki? Ko mulamu just bumuzi. Nazze wa baganda bange. Kubeerako eno. Mbeere. Kati abasajja babeesonyiye. Nze nabeesonyiye. Nabeesonyiye. Kati obulamu ogenda butambuza oti. Ntambuza obulamu nga kati okuva lwe nali sinamufuna nali sina bulamu bwentambuliramu. Ebyo byonna byogere alimba busungu. Akala katanamale wiki gatanaabye. N'ogenda okuwulira naawe eyajja ng'oli gundi owulira nga bikutami. Like azino kunaabako nga mumaze banga throughout nga ne bwe lubankeera naddamu nenkeera naddamu omusajja omutuufu osobola okikola sinaawe omuwaayiriza era kale mukiwakana naye ye muntu amala n'omwezi nga tomukase nga tabinaabye eyo era n'obwo obuliri obulaba natuuka n'essuuka nenjijjako ku mufaliso ogusooka nga sigiteekako kuba oba avudde mu buliri bwagwa manya oba avuddeyo mu nnimiro oba avuddewa mu seminti we bwagwa ekyo wakana gwe mugirire naye wakane bwagwa wavudde twamusaza ali smart nnyo anti ali smart kati naye nga wabedde naye tomuma era baneiba bebe bamumanyi twamusanza ali smart baneiba be bubaka bomuweerezaayo nga tuwumba muweerezeyo bubaka nze njagala yewasiza omukazi gwayagala kweta kwagala nze ate nze mwagala sikyayagala notula mu kamera ogambe nti jajja boolo mulamu bwonna avuddemu mugamba bagaba buluma naye kamulumbe ku mutima nze era ekyakyogedde era sikikolangako nkimanyi ku mutima sikikolangako waliwo omuntu okwerabira ekintu abakyogedde era naligambye nti nakikola ne sikikolangako kinene kikyoyokoze ate obufukako kubufukako mpozi nga nyumiddwa ne mmala era okugira nti ngire like okunyumirwa n'omala kitegeeza ki waliwo ebiseera byotuuka n'onyumirwamu naawe noota obulamu bwo ne bunyumirwa ekyo naye mbu ebyalimba era busungu kuba yali amanyi siri kufuna nedda nti ngamba okugira okufukanga ku buliri sikweko oyinza okwebaka ofuke ku buliri omuntu omukulu era obaako ekitali kituufu ate nze nsobola okumpamako kuba olaba ng'olwo ki ekiyinza okubumpamya yakukalakata ayi muweerezeyo kale tasobola yadde kukalakata nti otuuke ku ssaawa egundi eyo abasajja abo abakikola be baba bano abadinka olemufunyeeko abawanvu abo olemufunyeeko ate era nalwo
simufunanga ka atuusa ku ekyo. Muwolezeyo bakatuvaamu mutumireko. Nze mpozi ntumira abantu bange bonna benjagala naye ye tomwagaza. Kakati baganda abo bamanyi wafuna omusajja oba kati ogenda bawunyonnyola oti era bakimanyi navaayo kati abeerayo ate naalibadde eno guno omwaka gutandise bubi. Omwaka gutandise bubi. Genda kunnyumira omwaka guno gutya ugenda kunnyumira. Tuna mbafana bajaja bolo. Ndabye okafana. Bwenyina bubi. Bubi bubutya. Kati owakana muwakana nti anaaba. Kati njagala musooke mukkirize. Nti byenjogera bituufu. Naye obubongo wina mbungi ng'oli bwereere. Ye muntu era nti era nze omuntu yenna alina obulamu. Yenna. Ondeka mwapatana mulimu mubi. Ayera baba. Tanaba. Abaita nekeberere. So arkano kachi. No, kana nyina gundi. Yansukako nga ne bwomusaba pulawo jozi. Nga tagikuwa. Sibanga najijjamu. Puleye. Ngeri etya. Ngosimbako ekijanjalo nekimera. Jakyalimu? Era gyayina. Kati kalo ka video akakwata nga ajambadde banga agitadde. Ate nako nakakwata mu kunoba ogwasooka. Nga era mugambye obwo bukyafu oyina. Oba yagijjamu? Kansooke nkanoonya ngenda kafuna gwenga. Omusajja omutuufu ayina negundi. Ewatanabidde olwo mabira amusala. Era gwe omumusala. Obadde mumusala? Gwe omumusala. Yino. Eyo bannaye eyo pula omuntu nga onaaba. Oyinza okuba nga onaaba nebeera bweti. Kati ebyo byonna yerimberinde yantama. Naye ng'oli muntu mulamu kkiriza ekintu kyo kibe. Ate wano yali etukula. Yali etukula kuba nali n'akajooza ngemu. Walengezeza nga tunula bwetyo. Nkugayora ate nasooka ojjooza. Omanye okujjamu ettaka lino. Bino. N'ojooza mu mazzi ng'emirundi 5. Alidde weetukule. Ngesuka kwe yeebaka. SB4 Media tugusa ensonga abadde mulamu waffe jajja bamanyi mujja kuddawo. Abadde mwerangidde pama ku buliri. Mwerangidde pulo okuddugala. Mwerangidde okufuwa emmindi mujja kuddawo. Ebintu bya laavu sibigendako nnyo. Si nnyo naye SB4. Tosaayo kikyo. Masaka oddayo ddi? Masaka simanyi. Okugamaze ku Kampala okubeerako mu Kampala. Tolowooza omusajja nti ffe twakuleese. Musajja ayinza okulowooza omusajja nti ffe twakuleese. Kati yamanyi nze sitambula era sibanoonya kati sibanoonyeza. Anyway byebyo ku SB4 Media tugusa ensonga mutwa ku magezi ki kapa eno eddewo oba baawukane. Bw'aba okukyalo baasanyuse nnyo bakoze ne pate. Ne bagamba nti wali mukadde nnyo nga tomugwana. Muli myaka na naye ate nga mukulu kunze kubanza ow'emyaka egyo yayina 38 agenda mwana. Mbu wali mwana mu 8. Kale kakitwale bwatyo. Naye bali bagamba nga wawasa mukazi mukadde biki. So ate nno n'abamu baŋŋambanga bawo omulaba.
mulalu yagwako eddalu konze nempakana konze nedda mbu mulalu nempakana naye kituufu muntu mulalu nga baana abayogera ebigambo ebyo bantu banne era ne bogenda n'obuuza neiba bw'aba mukazi aga oyo omusajja okubeera naye oyo tabeereka naye ate kati oba luli we yali nga mwavu oba yali afaanana atya oba yali yeeyisa mu mpisa etya alabika awo yali kalekaleko naye kati teri kugambye omusaba ne pulojooza naganze tenaba kuddugala ekyali ne masuuka nentuka nengajja ku buliri nga wavudde waagwa ate ayagala omuweeko era bw'omuwaako tanaaba paka nnaku ze nga bw'amala ennaku nga 5 nga nawe owulira bw'aba yeebasa awunya awo n'atuuka n'anaabayo gumu mu mwezi naye akutenda mu buliri nti oli muka kati ate omuka apama ku buliri badde mmanyi omuntu omukalu yapama ku buliri abakwesi bifamide tugusensoga tutekamo sente bannaffe bakola kasolanje bubindi sirapu kefunyina ku pharmacy drug shops wamu ne mu supermarkets kaje karigwa omukyala ali eyo nga twanyuza ne cramps nga zikuluma kosa kasolanje bannaffe baziwa and sons bali ku mukwana akedi buli kalonda yenna wa beddings bamulina batuukire ne delivery bamukola tudde ne mulamu waffe munola katukuleke naye tujja banga tukubirako tulina okumakinga sure nga muddamu mukwatagana issues zibamu mu bufumbo naye kapa eno erina okudda mukyalo n'omukambwemu n'omwami omukambwemu naye nga kapo obufumbo bwe butububeera bitabuka ne biyigira ne badda mala ne baddiŋŋana yajja bolo tukulamusizzaako nnyo wamu ne bafaani baffe mwenna mutuwa comments ez'enjawulo tukoze tutya tusaze magezi kyo mukyalo nabireke taddayo jajja bolo afune mukazi mulala oba bonna beesonyiwagani ze naawe kwesi bifamide tugusa ensonga mbere bulungi mweraba Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.